You're fine? Speak loud, like a little bit. I'm fine. How do you feel? You're going to see your mom? I feel good. I'm feeling good. Nice, nice. So, do you want to say anything? Just want to say thank you for everyone who have helped me. Yeah. So, like I told you, you go back home, get well. After you get well, you can look for us. You will still come back, okay? So, what do you want to say to your friend at SB4? Thank you so very much for the good hearts. Okay, say thank you to Mama Fina also for buying. Thank you, Mama Fina. Thank you, everyone who have helped me. Okay, thank you. Enda kunona mwana wange. Nsaba Katonda akola ebyamagero ayongere okunkolera ebyamagero. Bw'aba afa munyonyi bw'ati edda lulimu amukeko. Kolekayo. Thank you so much. Kolekayo mukwano. Ovudeyo mukwano oli otya? Mama oli otya? Tokaaba. Notayenda kaaba. Yakaabye ddadda. Ndi mulamu. Ndi mulamu. Yesanyu mama wirotanga sawa zino mu kafuba ke. Mbadde neesunga olunaku luno lwe nnamukwatako. Nenga yeggwe. Na yonna gy'oli Mukama akuwa omukisa wonna wojjewo ekisinga. Kubanga singa sigwe nandibadde siri wano eno nandibadde ngenda kufiira ku mawanga. Nensaba Mukama akuddizeewo ekisinga. N'omukyala Ashiri banaye simanyi Mukama kyayinza kumpeera. Ne buli omu mwebale nnyo SB4 Mukama akumpeera omukisa. Amina. Waliwo ttiimu aba mami wange. Anji mukolo. Oli otya mami wange? Ndine mmire tumaze okumujjako airport tuli waka. Amina. Twagala kwebazaako mama waffe mulungi. Amina munna. Bane neyanziza mukwano wojje Mukama zeewo ekisinga. Bane simanyi kyakugamba naye. Abadde omulwadde oba mama? Nze abadde omulwadde. Bambi kulikayo. Bane envuddeyo webale nnyo mukwano webalire ddala byonna. Nange Mukama akwongera omukisa. Nkuwulira buwulizi n'enkulaba bulabi. Naye bannange leero kibadde mu nnyumba yange. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tukwaniriza ate mu kitundu kyaffe kino ekyokusatu ekyamanyi naffe Gloria yafunamu obuzibu ku bwongo ng'ali mu ggwanga eri Dubai. Mu kitundu kyaffe ekyavuddeko twakolaze nga tumaze okumulaba era nga maama ayogeddeko ko naye n'amulaga nti agenda atereera. Wabula olunaku lwaleero tuzze okuwa amawulire ag'essanyu nga womanyi nti SB4 Media Tuggussa Enssonga leero tuleese amawulire ga ssanyu era nga wolaba tuli mu lugendo tuli mu kugenda ewa maama naye ate tumutuuseeko amawulire ag'essanyu. Mu katami kali katwasembayo twali tukyasonda ssente za tiketi naye twafuna muzira kisa mama waffe omulungi mama w'eggwanga mama Doni omukyala mama Fina gwe njogerako n'agamba SB4 temwebonyabonya tiketi ngitaddemu. Nambuuza SB4 omwana ono yalinnya ennyonyi ki ne mugamba alinnya Emirates. Wenjogerera mama natuwiwamu tiketi awo mu bwangu ddala era tiketi ya bookingibwa. Olunaku olwaleero kyenziza okuba nga nkutegeeza nti luno gwolaba tugenda kubanga tunona maama tumutwale ku airport twanirize mwannyinaffe Gloria. So tweyanziza nnyo gwe wonna wenna abadde naffe mu kutambuza ensonga eno. Twebaliza ddala omukwe yansindikira akatambi ako thoosategera linnya lye nenkowoola Ashere naye nayemukiramu n'atweyungako. Kim kweyanziza nnyo kuba nange yampereza ennamba ya Ashere. Netwebaza muganda waffe eyamufaako ennyo era eyamulonda omukulu Khalid
Khalifa nga akwera ku ddwaliro eya Sauja tujja kubanga tule bategeeza masa oyo yenno yamubeererawo nnyo kuba kasaba muleta nategeera nti munna Uganda namufaako namuregisteringa kwegala namuwa keya eyenjawulo banange tweyanziza nnyo muganda waffe Khalifa tweyanzege gwe wena yasharinga akatambi kano tweyanza baganda baffe omusumba we Elijah waliwo mu baganda baffe bonna ababadde mu nsonga eno nga batambula ne Madam Ashire banange tweyanziza nnyo tweyanzege naye nga so kukowa kwebaza balabi baffe abasharinga akatambi kano abakomentinga abatusabira kubanga munnange ffe ebintu bino tubikola bukozi mukama tubimukwasa obulawo n'atuyamba ne tubeera nga ate tuggusa ensonga naye tekibadde kyangu wabula tusaba mukama muganda waffe Gloria mukulembere kyemmanyi ennyonyi erandinga ssaawa 8 Emirates tulireetimu kubanga tunona maama naye tusaba mukama nti agenda tukkirizisa kasipidi agenda kubanga kamaanyi tubeere nga ate tugenda ku airport Gloria tusangewo wabula twagala okulaba essanyu lya maama ligenda kubeera litya nga tutuuse ku airport nga Gloria afulumye ennyonyi nga afumye wali eri ku departure aligenda kubeera ddyo litya naye nga sharinga katambi kano commentinga ate era likinga abasinga obungi olwawo okukkiriza naye kansube nti ku story eno yo mukkiriza twekwase mukama Katonda nga tuli mu lugendo lwaffe kubanga yasinga okumanya wabula kyetusaba era tetujja kwakukanako ne maama tutusaba nti wabanga akomyewo obuzibu bwo bwalina bwayitamu okubeera nga alina obuzibu ku bwongo bwamutukako bukome ku airport ate nga nze nzikiriza nti bwekigenda okubeera so nawe akkiririza wamu nange tusaba twongere okubeera nga tugulumiza erinnya lya mukama eyatutonda ekiroto kyaffe oba kyetusuubira kibeere nga ate kituukira nze muzukulu wa Kabajja Sebonya SB4 Media Tuggussa Enssonga tugende wa mama tumpikingeyo then tuolekere ku kisaawe Entebbe. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. This girl here, if you know this girl here, you come and pick her. She's from, I think she's from Uganda. She's in Chaja and California. Then now she's talking she's out of her senses. So if you are from Uganda or Kenya, you know her, you can contact her. You can contact you can come Chaja Nada and know if you can locate her. You're fine? Speak loud like a little bit. I'm fine. How do you feel? You're going to see your mom? I'm feeling good. I'm feeling good. Nice. So, do you want to say anything? Just want to say thank you for everyone who have helped me. Yeah. So, like I told you, you go back home, get well. After you get well, you can look for us. You will still come back, okay? So, what do you want to say to your friend at SB4? Thank you so very much for the good hearts. Okay, say thank you to Mama Fina also for buying. Thank you, Mama Fina. Thank you, everyone who have helped me. Okay, thank you.
ng'onyumye ngenda kunona mwana wange. obulamu bwo buli butya? Obulamu kati bulungi, kasita yafunise era mbeebaza bannange abankwatiddeko bonna mbeebaza. waliwo omukyala yatutaddemu ka tiketi n'agamba SB4 tiketi njukuze. Bannange yeebale, bamuyita Mama Fiina. bannaye Mama Fiina yeebale, bulijjo ndaba ayamba balala naye mwebaza bannange, yeebale kubeererawo bantu. Neeyanziza nnyo Mama Fiina, neeyanzeege n'agamba akomewo. Twebaza okuba naffe abatukwatiddeko. Madamu Ashire yabadde naye. Madamu Ashire nayogeddeko dda naye ku ssimu ne mwebaza era nziramu okumwebaza. Ne neebaza bapasitazi ab'enjawulo abatusabiddeko. Neebaza simanyi nagwe neebaza ne gwendeka naye wabula nja kubeebaliza wamu. Waliwo ekibiina oba kibiina simanyi oba bakiyita Sendwave, nabo beebaza. Sijja kumenya omuumu abambeereddewo okuŋŋumya, nakyo kintu kikulu nnyo nnyo. Neebaza SB4 n'owa kamera we Umaru, nkwebaza munnange, webale kutubeererawo, webale butekkaanya SB4 nti buli waalaga naawe oba naye. Neebaza omusumba w'aba group oba bagiyita batya, wabula nze erinnya ndyerabira naye kyemmanyi nti oba ye Solomon oba bo bamuyita papa. Nedda oyo Elijah mulala. Elijah nkwebaza omulimu gw'okoze taata, webale nnyo taata n'omutima ogwo omulungi, nkwebaliza ddala. Neebaza Ana nkwebaza, webale kuba mwana wa mutima mulungi, webale kuba nakisa Ana nkwebaza. Neebaza sisobola kituufu, sisobola kulanenga saa 8 tubuddemu kajjaamu tebwali tulina okukunona maama vimuka maama tugende. Okay, ate tulayagala tutomera geeti yaffe. Kyetulina okusaba era kyenze ngamba abantu nti nga kiwagamba nti tusaba Mukama atuyambe nti wayingira bwati ku airport nga mulamu. Naye nze kyenalabyeko yagenza okuva eri ng'olwedde alaga nti mulamu. Nantegeera bulungi ne bamumpaako ku audios ku video call wonna. Ono n'oyitawo? Nsonyiwa okupaakinga. Tulawo mu maaso maama. Olugoye. Okay. Mutambule naffe nga tuwerekera ku kisaawe Entebbe kubeera nga tupekinga omuganda waffe Gloria. Nze muzukulu wa Kabajja Omugese Bunya. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Omukulu ono ametametanikira bongo. Muganda waffe musajja muyimbi kikwatagana ne maama. Enyimba ze zonna zayimba. You're fine? Speak loud like a little bit. I'm fine. How do you feel? You're going to see your mom? I'm feeling good. I'm feeling good. Nice. So, do you want to say anything? Just want to say thank you for everyone who have helped me. Yeah.
So like I told you, you go back home, get well. After you get well, you can look for us. You will still come back, okay? So what do you want to say to your friend at SB4? Thank you so very much for the good hearts. Okay, say thank you to Mama Fina also for buying. Thank you, Mama Fina. Thank you, everyone who have helped me. Okay, thank you. buno obudde abagiddemu Emirates we bali supposed okubeera nga bafuluma bano bwe tulengera be bana bagiddemu airports katusubire nti ne mwanyinaffe wagenda okuba nga bafulumira naye nti nga omanye nti enteekateeka nti we mufuluma musooka mu covid nsuubira nti ayinza okuba nga akyali mu covid naye ffe we tuli tutuukidde mu budde tugende wali eri tumulindire wali eri tutuukidde mu budde tumulindirire ate tumwanirize mu bitiibwa waliwo enamba gye baatuwadde okubeera nga tujja kubako ye muntu atuyambyeko okubeera nga atambula naye yamusanze agenda kuba nga atambula naye tugezeeko tumukubireko tulabe oba yokweri naye si ono tugenda kuba nga yene simu kweri. Okay mama tuza tumulinda no wewe wati ya tutuze ku airport wakomadio okujjako wano nakomanga 7 ogwe 11 ulize kola ki nzize kuwerekera sister wange. Okay
tumulindeko wano mmere ndowooza ffenna tumanyi bwe yabadde ayambadde. Yabadde ayambadde shali yange eriko wano egundi. Tugezeko okumulinda naye nga tulina okubeera nga tusaba Omukama kubeera nga obulwadde bulina kukoma wano. Amiina. Ogenda kuwulira otya ng'omulabyeko? Natandise dda era okuwulira essanyu era ondaba. Ngenda kusanyuka. Omuntu abali eyo abadde batamanyi mirimu gye tukola nga SB4 Media kiki osobola obbagamba? Kye nsobola obbagamba bave ku bigambo by'abantu. Omuntu tomujajinga nga tonnaba mulabako. Kye nnyinza obbagamba. Nze saajajinga SB4 naye nali nzikiriza by'okola era nali nkufolowinga. Era mbaagala nnyo SB4 mbadde nkufolowinga nnyo ne mukyalawo Anne. Era bw'aba anandaba mwagala nnyo era mutumidde. Era saagala muntu ajajinga muntu nga tannaba kulabako. Nze ndabyeko era nkakasizze nsiimidde ddala. Kati plan eri etya? Twaffe tugenda kujja wano tukutwale waka kikyozaawo. Wabula kyenzizaako kyo sinnakimanya. Ate ng'omwana wange yeetaaga obujjanjabi. Nina okumujjanjaba, nina omutwalako mu ddwaliro bamukebereko balabe kiki ekiviiriddeko ekyo. Akatambi katwakomye okubeera nga tulaba bwe yabadde ne Madamu Ashire twalabye akatambi ako nga ali bulungi. Nange namulabyeko nempulirako ne ku audio ye nga yeebaza Madamu Ashire namugamba ntuuse bulungi. Nja kutuuka bulungi nga mwebaza bambi byonna byamukoledde. Okay, ndowooza embeera eriwo ogiraba SB4 Media Tuggussa Enssonga wano we tuli kumulindirira abaafuutuka wali eri tuli mu kumulindirira ajje tumwanirize ate era tumutwale paka naye ng'olunaku lwaffe sofa lukyatambudde bulungi kuba twakedde ne twetegeka ne tugenda ekyengera ne tunonayo maama waalaikum salaamu ne tunonayo maama ne tujja tutuukidde mu budde nga tannatuuka though ena gye batuwadde okukubako takwata bayinza okuba nga bakyali bizemu tugezeeko okuddamu okuba nga tukuba ku nnamba eno tulabe naye nga gwe wenna wenna ali eyo n'agamba nti gwe wenna wenna ali eyo ayinza okuba nga olina omuntu ali obubi tufunye amasimu mangi ku baana bannyinaffe abaafuna obuzibu ku bwongo mu mawanga g'Abawarabu waliwo omulala ali Saudi Arabia eyo ne mu Dubai mulimu omulala naye tetugamba nti ffe tusobola okujja abaana abo eyo wabula ffe tukuba mulanga oba oli awo gye tufunira abatuyamba naye tekikuggyako kutukontakitinga oyinza okuba nga olina muntu nga ali bubi ku kyalo kyo oyinza okuba nga ali neighbour tekikuggyako kubeera ng'otukontakitinga tulabe nga gye tusobola okukuyambamu si ffe tuyamba wabula abantu abatulaba batuwa ku buyambi obwo ndowooza okitegedde bulungi. SB4 Media Tuggussa Enssonga. You're fine? Speak loud like a little bit. I'm fine. How do you feel? You're going to see your mom? I'm feeling good. I'm feeling good. Nice. So, do you want to say anything? Just want to say thank you for everyone who have helped me. Yeah. So, like I told you, you go back home, get well. After you get well, you can look for us. You will still come back, okay? So, what do you want to say to your friend at SB4? Thank you so very much for the good hearts. Okay, say thank you to Mama Fina also for buying. Thank you, Mama Fina. Thank you, everyone who have helped me. Okay, thank you. Hello? Say hello. Yeah, SB4 Media Tuggussa Enssonga finally.
kulekayo. Thank you so much. Kulekayo mukwano. Ovuddeyo mukwano oli otya? Maama oli otya? Tokaaba. Yakaabye ddadda. Ndi mulamu. Ana SB4 Mwebale nnyo mukwano. Vuddeyo. Maama Fiina aliwo bannayisi mayina kyenyiza. Maama. Tokaaba. Mama Guma. So, olugendo lutambudde luti? Gendo lubadde luwanvu SB4. Simayina bwenyiza bitandika naye Mukama yabadde mwene ensonga. Maama tokaaba. SB4 tuve waneno. Mama Guma. Mwebale kusaba finally Gloria alabiseeko atonnya ku ttaka lye Uganda. Mama essanyu eringi limukaabizza naye katusabe agenda kubeera aguma. Gloria tukakasizza nti ye mulamu bulungi era katate yalina okugumya. Gloria yalina okugumya maama. Ebintu byewuunyisa. Gloria yalina okugumya maama mu kifo kya maama okubeera ng'ata agumya Gloria. Gloria. Anji. Bulamu bulungi. Bulamu bulungi SB4. Fozo. Maama. Guma. Manyi lino ssanyu. Manyi ssanyu. Naye ng'owulidde otya? Bulungi. Ko tusoose n'okumulaba. Yasoose okundaba. Tusoose omulaba maama. Passport ogitadde wayo? Giteeke mu nsawo. Kirungi nti passport ogirina ebeere mu nsawo omwo. So, maama, ndowooza kye twasaba Mukama akitutuusizza ku lunaku lwa leero. Mukama mwebaza olw'okutuuka ku nkomerero y'ebigambo. Maama njamu. Ye ng'oli smart. Kitiibwa kya Mukama Ashiri kyankoze. Ashiri. Omulesa ali atya? Ashiri mulungi. Yangambye mukubireko bwe ntuuka wa mami. Tugenda kuba nga tumukubirako. Ndowooza tutuuse otulire waka. Okay, tweyanzizza nnyo. Tulina omusama. Musama abadde afiire Dubai. Kisaza mu linnya lya Yesu. Kigende wala mu linnya lya Yesu. Wano okomyewo kaseera buseera. Nja kuddayo era. Genda kuddayo kikube. Tulina okuba n'okukkiriza. Katonda w'amaanyi, bw'oba ne Katonda buli kimu kisoboka. Ffe tusimbudde saa tubadde tukusabira. Kyo kituufu musabye. Musabye ge mazima kuba singa tezibadde ssaala zammwe singa siri waneeno. Matali tube wana kafaananyi ne maama waffe. Ne maama wange, maama ajjako mmasa. Kwata tuba akafaananyi waneeno. Kwata tukubeera akafaananyi waneeno. Mama ogumye? Ano birangirangi. Omumanyi? Mumanyi. Mumanyi. Naye gwe kulekayo. Nvuddeyo. Ovuddeyo? Okuvaayo kwo nvuddeyo naye mbadde ngenda kufa. Omanyi nti omuntu alina Katonda tasobola kufa. Tasobola kufa ge mazima. Kati olinga kasa nti Katonda akola. Atera mulamu. Ate tetulina mumulekerera. Tetulina. Omuntu yansindikira akatambiku. Nange naye simumanyi. Kati nno nze bulijjo ntoba naye nga mmanyi ndi mu nsi yange bw'oba okyali awo. Nze nga ndaba gyonna gye nzira ndi waka nga seefiirayo oba okitegeera. Nze nga mmanyi nwana ndi waka kati bano bonna nga mbalaba mu bifaananyi birala nnyo by'abantu balala naye nga ndaba ndi nabo. Ndaba nwana lutalo nduwangula naye nga ndi nabo nze nga ne bantwala ku airport ngamba ye kati ndaga wange era passport bagikola ne bakola buli kimu n'enziruka nga ndaba baagala kundesaawo famire yange bantwala ewala okitegeera. Naye nga tumanyi kati leero olutalo luwanguddwa. Ddyo luwanguddwa ge mazima. Kati oli waka. Londuwangudde. Oli bulungi nja ate kuluma. Seyinza kunuma nga ndi ne maama wange. Ne maama akajja mumwale teweze. Maama. Maama akajja mumwale teweze. Banaye. Soko munyongera age lyennende. Lyesanyu. Fine. Matani bakafaananyi kano ka byafaayo. Lyesanyu. Maama owulira otanga essaawa zino oli mu kafuba ke. Bannange mbadde neesunga olunaku luno lwe nnaamukwatako omwana wange.
Okay, kati twolekere ewaka. Wageme wala omuganda we yazze ali waka oba ali? Ngambi ali mu kkubo. Diana. Abasimani. Madina yatambula. Gyali waka. Awo nno. Okay. Ngenda kweyagala. Bannange. Olina kulya bulungi kusula bulungi. Nemwe basiridde bulungi. Soko Yendabe ku mama ne mulaba nti nga simulabira mu bifaananyi biri. Ondyoke. Ashira yo mulesa ali atya. Ashira tumwebaze, ashira tuberedde. Ashiri ye bannange, ashiri simanyi kyenyinza muwa. Simanyi kubanga bambi ampadde keya olunaku lwe nagenze ewuwe. Andaze omukwano ndidde nywedde tambogoledde. Kagamba badde muntu mulungi bambi gyendi. Kale waliwo muganda waffe yakurisivinga mu ddwaliro mukulu Kalifa. Yetu wamutegeera mu ddwaliro wali bwebasookera. Yali musajja nga namutegeera mumanyi. Naye munnauganda munna. Naye mwebaza. Buli yenna abaddewo ku lwange mwebaza. Buli munnauganda yenna nga abaddewo ku lwange. Simanyi kyenyinza bbawa naye Mukama basasula ekisinga. Mukama bawe ekisinga. Kale jangu nkugwire mu bikibo tuule wano tugende nga tuluseetula nenga kulekayo kale tomanyi ssanyu lyempulira nga tutuuse ku buwanguzi so tobaza Mama yakutaddemu ka tiketi. Mama Fina ye simanyi na ngenda mwewa kyetaaga ne mulabako maaso ku maaso kuba twali tukyali awo nga zikyatukuya mpi n'agamba tiketi yo ngitaddemu. Bazanga mulabako Mama Fina Mukama akwongera omutima omulungi singa okwagala kyosinga okwetaaga kwongera ebirungi kyenyinza okugamba. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga finally Gloria alabiseeko amaze n'atuuka tumwaniriza so tukira kubanga tuvuga mpola mpola tugende tewaka nenga tweyanzizza nnyo gwe n'abadde mu nsonga tubadde bangi nnyo babadde mu nsonga eno naye finally tugigusizza. SB4 Media kituufu Tuggussa Enssonga atana bakubera nga otulozaako genda ku YouTube subscribing emirimu gye tukola woosiima osobola n'okukomentinga. Tweyanzizza nnyo ate siko olunaku lwaliro mama agenda kwebaka otulo ate siko mama afunye akamwenyumwenyu ku matama ate siko mama luno olunaku lwabadde alutangako obuloosi alutuuseeko nawe gwali eyo omuntu akuliraanye wabanga ali mu buzibu ng'olaba ng'osobola okumuyamba muyambe. Fena no tukozesa kamera yaffe ne tukasuka eddoboozi mu bantu tubeera nga ate tuwa akamwenyumwenyu matama g'abantu. Nze muzukulu wa Kabajja Omugese Bunya Bumalu akoze ku kamera nga bulijjo mu nsonga eno ye yakuguka ku kamera. Tweyanziza nnyira mukulu Bumalu tutambule mpola mpola ate paka kyengera. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Ate kyensaba nsaba Katonda akola ebyamagero ayongere okunkolera ebyamagero bw'aba ava mu nnyonyi bw'ati eddalu limwamukeko kyensinga okusaba.
Mire kulekayo soko joka kamasiki nkwetegereze bulungi wanengerako nga ndi mu Dubai nakulengera ekifo sikijjukira nga kumpi n'ennyanja ngamba nakuwugamu eriza wali kwa lumamuza oba byebiki ngamba nveeyo kujjayo mayinja wanseeyo mu binnya olwokumpira nenkubuuzaako nakubuuzaako nekuleka tewantegeera nakuyitako nengamba ono SB4 nenzija nenkubuuzaako neweefuula atammanyi nenkuyita nozambira nali sikumanyi naye twalunyumizaamu wali otudde wekaweka nga tewali muntu mulala yenna laba wali olina gwolinzemu nga ntudde nzeka nga talinawo muntu mulala oyinza okuba wandaba mu kifaananyi neddesebo nakulaba gwe kennyini nengamba ono si SB4 nengamba kikyali wange nongamba gyendi okumbuuza nombuuza gwa negamba nze Gloria nenefula takumanyi nengenda era wali tomumanyi kuba tondabangako wewavaawo tegwe n'olagawo nengenda ku byange nali ntambula byange olwo gy'obadde omanyiyo esauja mbadde Albahia si Sharjah anti oli bakusanze esauja nenga mbadde Albahia pozi nga bakyusiza bukyusa mbadde Albahia ne Shahama nali nkolera eyo yonna navaayo ntambuza bigere akagye bansanze nenga gye nali nkolera yennyini bayitayo Albahia ne Shahama nenga teyo yonna gye bansanze natambuzanga bigere obyemu abadde nga mbuzi otuuse otya eno otuuse nziga nange sibitegeera nga naye otomanya nga gy'otuuseewo nze ntambula butambuzi ng'ate mpulira sikowanga bwekowa nga ntuulamu nga nkola ku birala nga nziramu nga ntambula butobwetu olwo yemmere obadde ogiryawo mbadde sirya nga nywa amazzi gobadde ogajja mbadde nkafuna amazzi ogafuna obuntu agakuuma naye emmere sikyalo olwo tosisinkana bannayuganda b'omanyi omunayuganda ne bw'omusinkana akwegaana yeefuula atakumanya sola omusinkana n'akyusa olulimi neyeefuula nti simunaganda towakana naawe twatuukawo bannayuganda ziri nsolo zennyini naawe ekyusiza dde olulimi nakwefuulirako naye ng'ate akumanyi naye nga kyonna kibadde ekisa kya Mukama Katonda kasitambula Akomyewo ewaka awo nawe tuyimbiremu akayimba Katonda yabadde abuyimba bw'okuyimba nnina bungi maama nze ako ko kamanyi kamanyimu akatinitini Katonda yabadde mwene ensonga mbokaabye mmanyi okoye muli mundayo olina obulumi ogamba ebintu byakyuka tobitegeera naye lindamu ebizibu byo nabyo byayala abaana b'abantu byabasukuluma olinga atalina muntu ayinza kuyamba musenenene luli abagwangamu amaanyi bwe wabalabanga n'obawo obulokozi ne baddamu essuubi nabo kati beebuuza nti n'owabaki embeera gy'olimu ekunyi era kati otambula bamama watulira Kajosefu Ngoma embeera kati otambula weemulugunya olugendo walukowadda naye ate neggolo lyayita mu muliro weerabanga eyalemwa ye Mukama akuyita muwanguzi okyayinza okuyimuka n'olwana n'owangula bw'oba Yesu tomulese gumagutidde gy'oli agayanja ogasanga ogayitemu nga biwedde olimulaba oyo Mukama ate yagamba talikuleka Amina olimulaba Mukama gwe mulinde tokaaba tozirika akulaba era kumanyi abakusekerera abalaba abakuvuma abamenyi b'emitima tobakuba toyomba naye yimirira olabe Mukama bw'alokola ono Mukama gwe gamba
mole bakuluma mbulirako nga muli akibaze bwe tukula n'oyo tujja kuba bulungi era bwe yakkiriza bw'atyo n'akutuka nakula n'ejjajja eyantwala ku ssomero nefuba okuyiga n'eddiguli nefunawo omulimu ne gubula jemusi teyasoma future teyagiraba ate pasita bugembe yatuukako ne ku luguudo future eri mu katonda future kyeki future eri mu katonda ebiseera byange eby'omaaso biri mwoyo mu maaso walabika wala kwata omukono nange ndituuka ku future yange oli waddini tize zikyukira kataka oli mulokole zijukira kato kange akana ka mama bambino kali kawala kato kalungi yali mwana muto abalogo bakaloga ne kafa tekalaba future era naffe mukama yeyayamba nabuuza mama mukutya nti oba nzaddako mama nangumya temukono guma tinze manyi oyo mukama alibalokola totya mwana wange totya nze okubeera wano okutuuka wano yesu yanyambye tera future yange eri mwoyo akala nikagamba era onkubye omuziki singa nali nina amaanyi ng'ebinyonyi mu sseeno ng'olumu mbuka mu bbanga nandibuse nga bannange ne neebalizanga eyo erinnya lya mukama ow'amaanyi ankuumye okuba omulamu era nnyambye okubeera wano bwe ndowooza bye mponye mukama nandibadde siriiwo wano ndi mulamu lwakubeera gwe wabula taata olina amaanyi ndi bugenyi mu nsi muno olituusa ebiro nzire waffe naye weebale nnyo mukama bwankuumye mu bulamu bw'esseeno abaalina essente basinga n'abaalina ebinjo basinga balungi b'enseeno basinga ddala obulungi bwo tebwenkanika weebale nnyo mukama weebale nnyo kunyamba weebale nnyo mukwano weebale nnyo munnange weebale oli wanjawulo weebale omukwano gwo ani alifaanana nga gwe taata ayamba abantu nga nze wow mira onkubye omuziki bwebwo olina ekirala kyoŋŋamba alayo oli mulokole alina obwo obuyimba olina okubuyimbanga ng'oli mu biseera bye ebyeddeme n'oyimba njagala okubuyimba nno okuyimba kyekintu kyesinga okwagala mu biseera byange ebyeddeme naddala gospel music anzizaamu amaanyi bagamba otulawo n'olowoozaako mukama gyakujja essaawa zino ng'oliwanire maama sina nawe nyinza kunyumiza ebyo byange ng'omuntu nina byezisobola nyumya naye mukama nzije wala kozi lire kubolivaako nga tuze mwana zitwambuka okyali waka
SB4 Media Tuggussa Enssonga finally tumaze okutuuka ewaka. Mama kulikayo. Ovuddeyo bannange. Biriddeyo ddala bannaye nziramu okubeebaza. Neeyanziza SB4 neeyanzeege buli omu ankwatiddeko. Wano wennyini we twatuula nga tutandika emboozi yaffe eno mire jangu wano. Wano wennyini. Oh! Wano wennyini we twatuula tutandika emboozi mama nasooka kulukusa Amaziga ng'alina essuubi ttono nnyo okuddamu okulaba. Nkomyewo. Kulikayo. Vuddeyo ssebo. Abdul yogera bagambe. Mama kati owulira otya? Bannaye mpulira essala. Neebaza buli omu. Neebaza abantu mwenna abankwatiddeko nze sirimanyi na kyakwogera sikirina kati. Naye essanyu lyeringi. Neebaza Katonda olw'okutuusa omwana wange obulungi. SB4 nkwebaza. Mwenna mbwebaza. Neebaza abantu abankwatiddeko. Nziramu okubeebaza nti sirina kyakuba wabula Mukama abakwatire ku bizibu byammwe byonna biggweewo. Okay, mire. Kulikayo. Vuddeyo ssebo. Owulira otya kati? Kansooke kwebaza SB4 mwebale nnyo mwebalire ddala. Mama tafukamye. Na yonna gy'oli Mukama akuwa omukisa wonna wojjewo ekisinga. Kubanga singa sigwe nandibadde siri wano eno nandibadde ngenda kufiira ku mawanga. Nensaba Mukama akuddizeewo ekisinga. N'omukyala Ashiri bannaye simanyi Mukama kyayinza kumpeera. Ne buli omu mwebale nnyo SB4 Mukama akumpeera omukisa. Amiina. Waliwo ttiimu aba HTF bannaye simanyi nakumanya kyenyinza bbawa naye abo twafuuka ba Luganda tetuli ba mikwano wabula we are family. Saba Mukama ayongere obbakozesa ayongere obbawa amaanyi mweyongere okusaba n'okusiiba kuba mu kusaba mulimu buli kimu kye twetaaga era kye tunoonya. Osanga singa si ssaala zaabwe sandibadde wano eno. Okay, tweyanza nnyo gwe wena yavaayo we walaba akatambi kano katusonda ssente za tiketi n'obaako ne kyotuwa era tukakasa maama obubaka bulina agenda kubeera nga obubaka buno abukozesa okubeera agenda kubanga abukozesa okubeera nga ate kulabirira muganda waffe. Naga nti waliwo obubaka bulala bwe nnina babadde babumpadde mbukuwe so mbadde nsaba nabwo mbukuwe omukyala yazimpadde yaŋŋambye simuwogera linnya. Bannange Mukama amumpeera omukisa. Simanyi kyakumugamba neeyanziza beebale kunkwatirako. Tebaba kuba bo osanga tetwandituuse wano nga Mukama abakulembeddemu. Kuba Katonda ono yagenda ku muntu oyo n'amugamba bannange n'amulabikira okuyamba omuntu omulala. Singa Katonda teyakwatako SB4 singa osanga tetuli wano. Neebaza omulimu gw'okola SB4 Mukama akuwa ky'osinga okwagala kuba tolina nnyo naye ate otoola ekitono ky'olina n'ojja olabe ng'oyamba abantu. Kuba okuva lwe twatandika sirina mafuta ondabirawo ng'ovuze sikuwadde ku ssente nti oba zino z'amafuta ndabirawo ng'ozze ng'ovuze. Tubadde tujja buli kimu okulya tulidde okunywa tunywedde ku ssente zo. Oba okiraba Mukama akumpeera omukisa. Ate neebaza Ani singa Ani kubanga omukyala kintu kikulu ku ludda lw'omusajja. Ani yandibadde anyiiga ebiseera ebisinga obiwa abantu naye mwebaza okuba omukyala omugumiikiriza era agende bw'atyo mu maaso. SB4 mbeebaza oli Umaru nkwebaza bannaye n'abatuyambyeko okujja ku airport. Tulina omwami gwe tulese eri mu mmotoka bannange bamuyitaani metaniki bannange yeebale okutuwa kampani bannaye abantu mbeebaza. Eyo ogundi yammwe bagiyita batya ani agikulembera? Elijah bannange yeebale. Elijah oyo musumbuye Elijah basabye basiibye atambudde avudde ku mirimu gy'agenza anoonyezaako ate paka we twamugamba nti owayise okoddeyo
ate omwana bamulabye ali mu ddwaliro paka we yagenda n'amupiikinga. Ashile mwebaza bana sirina gwe neebaza sijja kumenya bonna mbeebaza. Anna gy'oli nkwebaza okuba omwana omuntu mulamu kuba buli muntu eyakutuukirira yaŋŋamba oli muntu mulamu naye mwebaza kuba akoze kinene. Anna mwebaza. SB4 weebale. Mama Fine yaguze tiketi yeebale. Omukyala ampadde ssente zino nkimanyi ojja kundaba nkwebaza mukwano weebale kujjanjaba kuba kati gwe otandise obujjanjabi. Bannange neebaza abantu abanyambyeko mbasabira birungi byokka. Amina. Zawampadde essanyu okubanga watuuse kubanga tomanyi kukulabika kutubaddemu tomanyi kwerali neyanzeege mukama abawo omukisa abaddizeewo Abantu bonna abancekinzeeko buli yenna abadde acekinga ku mami nga siriiwo buli omu kubanga nze sibamanyi. Maama bonna beebaze tewali maama andekeredde mu kintu kino. Mukama abampeera omukisa, Mukama abanjagalire, Mukama abawe bemusinga okwagala. Amiina. Wayinza okuba nga waliyo omuntu ayali ataze okujja okubalambulako maama abagenyi bakkirizibwa? Bakkirizibwa. Sigaana muntu kujja kutulambulako bajje batulambule. Okay, Mukama taata ow'ekisa tukwebaza olw'olunaku luno walutegeka nga tetunaba kulumanya. Jangu otusabire essaala. Linnya lya Patiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Mukama taata Katonda omulungi tukusiima n'okwebaza olw'ekirabo eky'obulamu, tukwebaza olw'amaanyi go n'ekisa kyo obukumi n'obugabirizi, tukwebaza olw'obulungi bwo kubanga obadde Katonda omukulu, obadde Katonda omulungi eri obulamu bwange. Singa tewamanya nga sinneemanya sandibadde wano mu kaseera kano, singa tewantegeera n'ompita erinnya n'ompita omwana nandibadde siri mu kifo kino olwaleero. Mukama nkwebaza nakusinzanga n'okutenderezanga mu buli mbeera yonna, mu kaseera konna, mu bulumi, mu nnaku, mu ssanyu naabeeranga naawe siri kuvaamu kuba naawe tondekeredde ne ku ssaawa esembayo obadde nange era n'ompita erinnya n'onkowola n'ompita omwana. Mukama taata paka nga onkulembedde okuntuusa wano wendi. Obw'ekitiibwa Mukama taata nsabira buli omu ali eyo Mukama taata atodde kyatodde n'atalina kyatodde naye ng'asabye essaala nga muli yandiyagadde okubaako kyawa naye nga takiina Mukama naye ng'ali wamu naffe Mukama. Nsaba bampeera omukisa era obayo byonna bye basinga okwagala. SB4 Mama Fina n'abalala ba HTF Mukama ba Hidden Treasure Foundation Mukama bampeera omukisa Mukama taata. Yongera okubakozesa, yongera okukola ebyewuunyo Mukama taata, yongera okulabisibwa mu bantu bo Mukama taata. Tuleme kwegobako Mukama, tumanye nti buli kaseera obeera naffe, tumanye nti Mukama okubeerawo okwo kubeeranga naffe buli kaseera konna. Nsabye nga mpita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. N'olw'essaala eyo Mukama akuwa omukisa gwalabya katambi kano, Mukama akuwa omukisa kasharinze, Mukama akuwa omukisa akomentinze. Toyanziza nnyo maama katukuleke ate tugende tukwasaganye ebintu ebirala. Amiina. Nziramu kwebaza SB4. SB4 neebaza omwami yadde tamanyi simumanyi eyakuwa akatambi ako n'omwami eyamuzuula mu ddwaliro ne Elijah okulaba nga mutuukako amangu n'amupiikinga mutwale ewa Ashire bannange. Mukama abongere emikisa. Sigenda kubeebaza nti oba ono obaani naye nze nsigala mbeebaza nja kubasabiranga essaala. Omalu weebale nange okola omulimu kubanga gwe tuba tutudde wano nga gweoyimiridde naye munnange weebale. Wewe nawe naali eyo oyinza obba nga otuweereza ka message ne tukalaba mu budde. Sometimes musaba obuyambi ne tutasobola bayamba munnange. Mukama yasinga okumanya ky'oba omanya ate buli mwapa n'omukisa gwe keepinga nga otryingako kiraba kisobola. Kiba tekinnatuuka nga Mukama tannatuusa lunaku olwo lugenda nti ojja kuyambibwa naye olunaku lwe lutuuka era oyambibwa. Kusigala nga wenywereza mu Katonda kusaba. So abantu abamu bw'aba yakusindikidde message n'otagiraba era wabaawo ensonga ekiseera ekituufu kijja agumiikirize Mukama ajja mukolera ebyamagero. Kunyambirako ku baana bange okusoma. Bambi baluwa bo tebaliwo wano balina gye bali naye nga bali babiri, omuwala n'omulenzi. Omulenzi alina emyaka 8, omuwala alina emyaka 6. Noze ensonga eno mugiwulidde kuba kati maama
Akomyewo gy'abadde akola. Naye tusaba Mukama nti ng'omaze otereera obulungi ojja kuddayo kikube. Naye gwaliyo tekyo. Nkyetaaga obudde kubanga omubiri gwonna buli wamu wannuma. Numiziba buli wamu. Naddala amagulu. Amagulu ge buli kimu ge gatambula ge gakola buli kimu. Ku lwange teyandizeeyo. Singa wabaddewo obusobozi bwonna. Mama Fiina. Waliwo omukyala yaŋŋambye mumukubireko. Abantu naye bw'aba asobola okunkwatira ku mwana wange amukwateko afazaali asigale wano. Kuba simanyi kyamutuuseeko eyo, simanyi lugendo lwe lwatambudde okutuuka ebyo okumutuukako. Naye nze singa mbadde nina obusobozi n'obuyambi bwonna nandyagadde asigale wano alabirire abaana be balabe ku maama waabwe. Kubanga nze ekisabadde kisinga okuneeraliikiriza ye mwana okufiira ku mawanga olwo abaana ogenda bagamba otya nti maama yalagawa. Tebabimanyi ebyo kuba bakyali bato. Kanfuna essimu yange mala okubira ku mukyala bamukyala yaŋŋambye mumukubireko nga twakatuuka mala okufuna essimu yange wano. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Omukyala yatugulidde tiketi mutegeeze nti munnange Ashili yadangambye mukubireko alina sente zayagala osindika. Tugenda mukubirako ko omukyalo tira okubeera bize sere Mukama akwate naye nga tweyanzizza. Mami wange Anji mukora. oli otya mami wange? Nzi munnange. Ndina emmere tumaze okumuggyako airport tuli waka. Amina. Twagala kukwebazaako mama waffe omulungi. Amina munnange. Bane Madam Ashley, thank you so Mama much. Fiina. Mama Fiina. Wani. Osibye otya nnyabo? Yendi nyabo. Oli otya nyabo. Bane neyanziza mukwano wojje Mukama zeewo ekisinga. Bane simanyi kyakugamba naye. Abadde omulwadde oba maama? Nze abadde omulwadde. Bambi kuli kale. Bane envudde webale nnyo mukwano webalire ddala byonna. Munnange Mukama akwongera omukisa. Nkuwulira buwulizi n'enkulaba bulabi. Naye bannange leero kibadde mu nnyumba yange. Neyanzizza maama. Mukama akwongera omukisa. Bannange oba osanga oli awo obuyambi obulala ojja tuwa. Mukama akuwa omukisa bujja kujja obudde bwonna. Kyokoze Ojje Mukama zeewo ekisinga. Simanyi na byakwogera. Naye nga nange njagala nkulabeko. Nange njagala kulaba. Kulabako. Kale mukwano. Ne SB4 webale muzaala webale kuzaala mwana mulungi bw'akyali n'empisa. Mami waffe tweyanzizza. Kale mukwano. Miraza atenda Emirates. Atudde ng'alinga mukungu osaye bujuise emirundi emeka? Emirundi ena. Ajidde mbitiibwa. Dembitiibwa ebitenkani. Bane neyanzizza nnyo neyanzeege. Butuufu nze gw'otamanyi. Ani laba kuzaala wayimuliwa? Banzaala Fort Portal ndi mukyala mutoolo. Ati muli 40. Nedda tuli wano Kyengera. Bambi. Ye Mama Fiina. Kale munnange. Tweyanziza nnyo mami tweyanziza. Kale mukwano. Akunkuumire. Akuume taata. Amina. Mukama. Kati tukule ku Madam Ashley. Manyi bantu awo Mukama kyali basasula. Abudu.
Tuleko ku Ashiri. Rahim. Tuleko ku Ashiri. Ntegeze nti otuuse bulungi. Ashiri ani? Ashiri quality. Ashiri quality. Nzo kuba ali busy mirimu. Ayinza okuba ali busy mirimu naye. Okay, bana tweyanziza nnyo gwe nawe na kisaddemu omukono kino ekintu. Bantwala kukwerekereza. Nze sirina Amaziga gakaaba kati nsanyuka busanyusi era temunsuubira kaaba sijja balimba nakaaba bye nakaaba ne bikoma. Okay mama. Nsanyuka busanyusi. Saba kwerekereza. Omukyala gida kuterako akasente. Nja kubanko. Tandikiraawo. Tweyanza SB4 kama kwekyo singa okwagala. Ani. By the way nja kumuleetako kwano. Nange njagala mulaba. Tugenda kufunayo olunaku tujjako kwano. Tugambako. Naffe ne tumutegekera. Okay, tweyanziza nnyo womolu akoze ku kamera nga bulijjo. Nze muzukulu wa Kabajja Omugeye Sebunya. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Subscribe, likinga, atera sharinga akatambi kano. Commentinga program eno yizeemu ki. Tufune ebyokuyigamu. Yamba omuntu atalina muyirewo omubiri. Tomanya ate nkya naye asobola okuyamba. Naye batakuyambya ate omwana we atayinza okuyamba owwo. Beera bulungi, weeraba.